Ebikonde bino byakwindira Lugogo era nga kilabu nnya zezigulawo ku Lwomukaaga lwa ssabbiiti eno. Ebikonde bino byakuzanyirwa ku mitendera ebiri okuli ab'emyaka 17 ne 18 ko ne ba elite abo nga bava ku myaka 19 paka ku 40. Waliwo abe 17 ne 18 ogwo mutendera gumba guyita gw'abavubuka youth n'ogw'abasajja abakulu oba elite gwe emyaka 19 paka ku 40. Tugenda okuzanyira mulundi guno tukendezaako ne tujjamu mu liigi aba juniors ab'emyaka 16 ne 15 tebagenda participatinga mu championship. Omwogezi w'ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'ebikonde mu ggwanga Fred Kavuma agamba bali mu kaweefube w'okulaba nga abazinyi babeera ku mutindo buli kaseera olwo ne bagenda okuyitibwa ku ttiimu y'eggwanga ng'abanguse. Abazannyi baffe ab'ebikonde babeera active basobole okutukagana n'omutindo ogwetaagisa bwe tugenda wabweru okubbinkana n'amawanga amalala wabweru. Kiki ekigendwa kya liigi eno okukomawo kuba ababoxers baffe ababadde abo badde bazanyanga omulundi gumu omwaka ne balinda ate omwaka omulala. So kigenda kulaba nga tubakuumiraawo nga bazanya ebikonde myezi 4 paka liigi benaggwako. Oboolyawo banaaba bagenze nga ku national team bajja kubeera nga experience obumanyirivu nga babufuna. Ebikonde bino byakumala emyezi 4 era ng'omuwanguzi okusitukira mu kikopo. Buli kilabu esuubira okuleeta abakubi b'ebikonde nga bali mu buzito obw'enjawulo okuli bantamweight, light fly, super heavyweight ko n'obulala. Olivia Nakate, WBS TV, Amasunsule.